eno video si yabo bafolowa bange abanfollowinga video eno gye ngendo kola yabo abankubira amasimu olwa video zemba nkoze ne baga bini yogera bitono simayeno todde no batodde eno ina ya abantu bo sebo ojja kwogera no sebo wadoli wala nnyo oluzoli wala nnyo wano ina wa abantu bo basolo bakola ekintu muwulirize bulungi n'obwegende muwulirize bulungi. Mama wange anzaala Nasozi Mmire. Omuwulira Nasozi Mmire yafa 2007 ogw'omusanvu nga 10 jajja wange yankuze yantwala nina emyezi eki yafa 2011. Okitegedde bulungi nnyo. Nengenda ku kkubo Kaleerwe nembera kwa mkabuza Julius nenvayo natambuza Kasooli nakola obwawusi boy nengenda Kaleerwe awo nentikula amatoke nenvuga boda ya Kagaali mpulira bulungi nnyo ompulira boda ya Kagaali nenvuga ya piki nentambuza nakati nentambuza ennyanja nentunda obumonde nenzira mbutembe nentambuza Dongolo ompulira bulungi nnyo ngamba katika kuwa katono nnyo nentambuza Dongolo sabuni wa Dongolo nenkolako obwa askari nenkuumako ku parking etula kukijegeraawo ontegeera bulungi nnyo njagala nkunnyonnyole otegeere gwogenda okunda oba mu media oba luddawa omanyi gye nvudde mbembera mu kikubo n'entambula ayo ku mboozi gye nnyumiza yonna owuliddewo nenga nti omuntu wange nampe miliyoni 2 nenga netandika edduuka omuwuliddemu owuliddemu nga nkugamba nti kitange n'apa ssente school fees nengenda kusomera oba nenzirya okiwuliddemu kati bwato kiwuliddemu wuliriza ebigambo bino omuntu yange yenna nkwatako omuntu wange yenna nkwatako sankwatako gwe ninako obuvunaanyizibwa gwe ninako oluganda bw'omutta oba tonnumizza obw'omusiba oba tonnumizza wulira kino obeero nnyambye okendeeza ku expense z'ensindika e Uganda totegedde boto omuntu gwe ninako oluganda ngolowoozo nnumya obeero nnyambye okendeeza expense z'ensindika e Uganda otojja kitegeera mangu gwe bini ne bakitawo gyali baganda bojja obeero nnyambye kugambye ku bulamu bwange bwonna bwe nkugambyemu owuliddemu nti nenga abaaba nampa akakadde owuliddemu nenga nti mwanyinaze nampa miliyoni 2 owuliddemu nenga nti tatange nantwala ku ssomero nensoma nantwalako mu katale nangulira olugoye okiwuliddemu tokiwuliddemu thank you very much kati yenna gwe mutta ekyebbeeyi expense ekomoolu kuwayo za mabugo nakuteekayo ga case wallahi ndayiro okwebaka ku mama wange Nasozi Mmire teriyo muntu anvunaanyizibwako gwe muyinza kukwata Uganda ne mumuteeka mu kkomera oba ne mumutta nennemu okulya tukitegedde taliyo baafa baali aba Nasozi Mmire ne Mangadalena Nakku so kyaka gwe mutisatisa mutategedde teriyo muntu gwe muyinza kukwata nenyongobera nenzirika kyaka generation gye muyina temugimanyi Z temanyi gyeva temanyi gyeraga ye generation gye muyina oba tonkutte eddibu olwedde nina ne stress ez'abantu nenga nga bangi school fees oweno ngaalenze ate ono ali ku kitanda manyi nogamba lwaki ono ali ku kitanda tomutwala mukama sente nzijjewa kate gontiisatiisa olinayo abantu bange ani agambye nti bangi ye gwe ani agambye nti mbaagala nnyo oli idioti bwe musooka nga mwagala okulumya bw'obanga oyagala olumya omuntu sooka okole background check eyiye mukoleko background bulungi olaba omuntu gw'odiiringa naye
ontegedde omanyi omuntu gw'odiringa naye mama yatuzaala abaana 8 nze ndi wa 6 mu byonna bye njogedde omuddemu nti muganda wange nantwala ku ssomero owiddemu nti muganda wange nantwala nangulira kino owiddemu nti mwanyinaze nantwala nangulira kino olinayo omwana kunze n'omwana ani alabirira munne sinze expenses ziba zikendedde awo mwatutuusa. Stop calling me nonsense, bullshit nonsense story. Idiot story. Hoine abantu kumanina. Bilali fulu. Kitange anzala. Mulinye taxi. Mu park. Ebatware. Mu kiganda kalamba wowetera. Nobangadde emisozi. Gwe bwotuuka awe kalamba funo wa bodo omugambe ntwale wa boss. Bamitanga boss nga china sente. Zagwawo. Wali awo tumulabiririrawo. Ogendeyo omukole kyoyagala. Never blaming you. You are joking. You are joking. Kati omuntu yekka goyinza okukwatako n'ennumwa. Kujjawo bijja by'ejjajja nga sibirabako. Biri awo kikonge. Gwe bw'ova mu kizizi kibi bw'oti n'obanga oyambuka kabakanjagala nga tonatuuka mu ggulu mu kikonge nga tonatuukayo. Awo gwe buuze wa mugenzi Katemwa. Eyaliko mu magye gwe mwabba ssente. Mu 7 ssente za Katemwa Queen we yazireeta. Yali mu magye g'Ebama. Babalwana mu lutalo lw'Ebama ne bayita ssente ze ne muzibba. Ne mukwata ettaka lye ery'okuwamala leke wamala ne muliwo oli omuyindi gwe baleeta mu kakiiko k'abamugemeire omuyindi n'alisibako sengenge yoyo Katemwa gwe nkunnyonnyola. Erinnya Katemwa mwali wandiika bubi mu magye gammwe ne muwandikamu Katenwa. Gwe genda onoonye erinnya Katenwa poosi yano Katenwa naye nga yali Katemwa mwali wandika Katenwa. Olabe eddala lye yaliko niwe yafiira ne Museveni omwamugambira ajja alwane mu lutalo lwammwe n'agaana ne mumwokera ennyumba. Ffe tuli balwanyi. We born fight. Tuli mayembe malwanyi. Omulwanyi owensi tafa ku kidirire famire ye afa ku kidirire eryensi ye. Kitegedde mukwano kati paala mpola nawe nyini mukwano gwange adiringa nange manya kyodiringa nakyo. Ndi kiso ekisala eruuyi n'eruuyi nawe andi emabega nkikutema bwobondi mabega bwe nkigalula bwenti bwenzira kiyinza okujja n'omuntu. Ndi kitala nze ndi kitala sijja genda mbingi gwakolagana nange tonneesiga nnyo. Ndi kitala budde bonna okirinnyako obubi ne kikusala. Nze ndi kitala ekisala eruuyi n'eruuyi so temunkanga mwe kati era expense botayo omu oba mu sekinaana expense ziba za kuziika kwolwo bannange emmere neemala abatuuze ky'omukyere nga nkubira Adamu mu kikuubo ngamba Adamu mpayo basimati osawo 6 ne butto ngamba wali wasula mbawe ennyama bawe ekisambi oba mukwate wali ekite kyange kimu kisale bafumba abantu bali bagambye enjanziramu position ziramu okulabirira kugira bijja nga nange akasente ntandiko katere kangule ku nyumba e Canada kembadde empereze city. So don't joke with me. Ata nakola ekintu talabula nze mba ngenda okwogera simala bagamba nti ngenda kwogera idiot si mwatwala bwa nyammwe mbwa.
Ane base olina akonda kodanga zukuko bulira abana Uganda amazima goterekedde bank abana Uganda kamba bulira amazima olaba abana babera ku internet bafuti soja babera ku internet like Uncle Bini Baumaru Kiseka Freddy Rumbuye Jeno yekolera Aflandani Tina Trouble Nabalala Sadamani Makebe Nabalala bayitirivu wala abera ku internet ngate bali mu Uganda nga balwana kana yogere ko ngaze Uncle B njagala nyesi yange mwezarwa kyekimu lwakinwala ekyokubiri nyamba mmwe ekitegedde nze nyamba mmwe abanaku abasirusiru abawangalira Uganda ebiwemmeneku ebiyengi abaavu bamponga byoya banywa manabemu bamere kuze emisege bakafenyerekete bugga lyala bisi bankoke niera muguzi mwabayina olumansankali n'obusiru mu mutwe nze okubeera ku TikTok kuno nemba buulira amazima nenwanirira ensi yammwe mbayamba kamba bulira ekintu kimu nze ndi Bulaaya etteeka ly'amagye Bulaaya teritwala muntu Bulaaya tebasiba muntu tebamutwala mu kooti z'amagye ng'oli civilian tebamutwala mu kooti z'amagye ng'oli civilian kitegeeza ki nti Uganda etteeka ly'ekkooti y'amagye ne bwe linaayita nze terigenda kunsiba ndi ku Bulaaya kankubulira amazima gano muggulu omwana wange okubeera ku Bulaaya talina wagenda kusiba mu Uganda kati gwe buliwono otulo olinda Uncle Bini ayogere ku kino oba Bini yataddeyo kaki oba Kiseka ataddeyo kaki oba Jenowe yataddeyo kaki n'otuula n'ozinga emikono n'odda mu kaduuka ako n'onywa obuugi obubikkeko akaveera misikini gwe n'olya emmere engatte mu katifini ereetebwa omukazi akatambuza ng'asibye akakoye ku mutwe ng'ayina ne kepuroni ng'emmere agisitulidde mu kiveera ekya white foko ngeri mu buveera bakwawuliramu bwawulizi obanga eri mu kabaketi munnaku gwe bine bigambo mbikugamba nyamba gwe tumanye tutuli mu kibira nenziruka mu kibira nenesolosa mu bantu nenziruka empologoma mukwano nenziruka empologoma ebintu ebiyinza okunyiga nga bivudde Uganda butwa bwa Museveni na Muwoozi bwasindika kuno ku Bulaaya ate nabo bwembunyuba nenfa kitegedde sibonaabona nnyo nga gwe munaku gwe buli onobeera ku Uganda otuule weebake bayise etteeka ogambe byabana byabufuzi mulumbe parliament bayise etteeka nga abaka bamwe babatunuulidde bati bajja tteeka w'amagye mugende ku parliament mugaye nga muli w'amagye tulinda abaka bafulume kale basulemu buli muntu yenna omanyi omubaka wo gy'azaalwa omanyi nnyina omanyi obuyumba bwe yaziba ku kkuba eyiwa mwe gy'ava ko bazimba obuyumba butonotono ne bajja ne bagazimba ene walala mumanyi faamu zaabwe gye ziri mumanyi amasomero gaabwe mumanyi masupamaketi gaabwe mukwano kankubuulire toli mu byabufuzi etteeka ly'amagye okuwozesa abantu mu kooti y'amagye bwe liyita tomanya ddi lw'onoogendayo olanga watuli mu byabufuzi tomanya ddi mukazi wo oba munazaala wo oba mukamwana wo oba muwala wo wagenda zaalira kawempe emmese ziriemu omwana w'amaaso amasanze gaveeko generator eme kustartinga abaana bo baffe
abali mu incubator n'abali ku oxygen tomanyi when era where gojja kulaba nga bini abaliro bini abo babiri ku social media banoonya mpapula bakulimba nisijja ku social media kunoonya mpapula babeera ku social media banoonya mpapula kugula nyamba bannakummwe abadaku abo benyamba mulimu bato bange mulimu baganda bange mulimu bannyinaze mulimu bakulu bange mulimu batata bange mulimu bajjajjange mulimu basenga bange mulimu bamama bange mulimu ab'emikwano ne kati ntegeeza mmwe baganda bange batata bange bamama bange basenga bange bwe munnatuula ne mwetuulako olw'okuba mulina omwana e Bulaaya gwe muyinza okukubira n'abaweza ssente z'empeke ayiba mugenda kufa nga temuzzeemu ziraba nze mbabuulira sigenda kuyamba bantu bateeyamba mweyambe muyimukire wamu bwe banga bazadde bammwe bagenda mu nsiko ne balwanyisa Museveni kati ate mmwe abaana mwazaalibwa nga muli nkodomali tubabulidde emirundi mingi nolaba embizzi n'embwa bwe zisiba minibox zange mu mpa connection mbwa mmwe ngoza okudduka e Bulaaya kigenda kuwonya nnyo ogenda kudduka naye nga Uganda bagebolese abaana 6 bozadde emmere onoogiranga ekukkirira ng'abaana balese Uganda osigala oli wano ku Bulaaya onoogiranga ekukkirira okakasa mulaba abantu bazze ku Bulaaya ne basiiwuka ne basinga bwe babadde Uganda mu mbeera nga Uganda badde mu mbeera mbi naye najja ku Bulaaya n'asiiwuka ng'ali emmere tegenda yaleka abaana e Uganda school fees alika school fees e Uganda omwana omuwa ekifo mala kigula ewa mulindo bakati busatu oba bumeka bukadde n'ogula ekifo n'osasulira omwana ate n'osasula ne school fees muganda wange musituke katubasaasire temulabangako ku bantu abagamba nze siridda Uganda Dr. Agwe Kiyingi tebazza mulambo abo bagenda banoonya mpapula kyekibogeza ayima mabana Uganda bwe muterwaneko kigenda kuba nze nkugambye olunaku enjala bwe bekuluma leero n'otofumba mmere kulya oba n'otolima n'osula enjala ate enkyebe ejawe babadde kuluma enkya ennyo tegenda kukulumirako enkya era bwe batolidde enkya ogenda tandika kankana oddako ogenda blacking out tulantire Uganda enyiga tumoole efootola leero Uganda enyiga ate enkya egenda kufotola nawe alina akaduuka azimbidde ebigere mu maduuka ng'otudde mu kuduuka owoza sukali aduma ebigere bikuzimbidde awo omugogo owefunyiridde olowooza okola nnyo mukwano gwekyogamba gundi yali kyagala kukolera mu kikuubo ono omusajja eyalima emukono mulimu amayuuni kataba mulimu amayuuni yali tayagala kukolera mu kikuubo lwaki eddukamu nagala azimba akazimbeko emikono ateka edduuka okyasasula miliyoni 3 nnya enkyogera sasula 6 nga tebbeeyo ebintu togyongeddeemu ojja kutya ensi memwezinga embenga enswaswa bannaku mmwe bayisa amateeka musigadde mu manimiro mulima musigadde ku mabooda muvuga ebisiru oba birya mmere ki bannange singa byafiira mu zzaaliro nimanyi nti ensi generation yafa